Kasita ofuna notification ngeva ku Newspark channel otegera butegezi nti ate nina amawulire genkuletedde gotalina kuba nti no osibwa kyolina okukola kimu sooka video eno obeere ng'ogimpera like ate bwe tunaaba tukwadde amawulire oleke obubaka bwawo mu comment section. Tusimbudde tewali budde tutandise ne full figure kati amaziga munange gamuyitemu wajjukidde ebyo bye yayitamu munange ku lwa Catherine Kusaasira era onavuddeyo nalyoka agamba nti we mumulabanga alumbye Catherine Kusaasira temusangayo kyammwe kubanga yabonaabona nnyo ono no bambi abotodde n'ekyama nalyoka agamba nti yakozesebwa oba munnange baamwebakako oba munnange yeegatta n'omuntu ku lwa Catherine Kusaasira lwakubanga munnange erinnya ly'omusajja talyogedde katubeere nga tukuwa akatambi kano oyinza okugamba nti aba Newspark channel batandise okutema mugambo sagala kunya Kusaasira sasa kumwogerako namunaye ng'alina eruusi kalibala kw'abanoonyezaako like singa boogera ebitagatta temumanyi kye nayitamu ne Kusaasira nze natobanga nanjoza engoye ku nguudo Kusaasira ali emmere nayozanga engoye Kusaasira omwana wafuna amata natuuka n'okuzinibwa olwa Kusaasira sajja sijja kumuganga nakera nga nenoonya ku bitano nga nina omwana ku mugongo Kusaasira nga ali wansi alinga omusota nga tasobola kuba na mwana tasobola kuba naye nga nayinza tetuzirina ebyo bingi bwe mba nnyomba ne Kusaasira temuteekayo kigambo kyammwe era nagamba oyo liri temumanyi bantu batukoze bintu mwe bantu betubeereddewo temumanyi nze nazinibwako lwa Kusaasira afune ekyokulya ng'agenda kufa nayozanga engoye kyalo nnyumba ku nnyumba Kusaasira nga nakawere yazaala bubi nga yayulika waliwo ebintu byetutayagala kwogerako omuntu akusimaasima nakwetera okwagala oyogera ekintu naye ng'olina payini ku mutima ng'olina obulimi bwotasobola kwogerako bawa Kusaasira yamanyi kye nayitamu era yekka ampita mwanyinaze ne bwansanga mu bantu mutwalo tasobola kumpitako n'abamisaaki bamanyi oza nandibadde nga nkyali nabo bamisaaki nandibadde nga nkyali ne ba Aidi Namatovu nandibadde nga nkyali ne Kusaasira balinya ne bangulira amasaawa egati we mbaani mubi nandibadde nga nkyali ne Chance Nadoga abantu benasinga okuwangala nabo mulowooza lwaki nkyali nabo ffe tetubeerangako babi abantu abagadde tunoonyaako amannya ffe kibadde kisa kya Katonda okuba nga tukyali balamu ffe tetwazaalibwa bagagga zisaagala kulima nti baffe twali bagagga Saina n'ayamba saaliko woowayi saaliko nti nsobola okujjukirwa saaliko nawe ntandikira kubanga n'obwabo osigalo bwe nakola nga nabukola nga kufuna wenswa na kulya njagala Kusaasira aveyo abagambe nti yansaswako olunaku n'olumbwe luti ate saanyiga kwera simuwanana ate era simubanja njagala alina Matovu akugambe nti bansaswako adde olunaku nze nakolanga nenva wa Kusaasira nengende wa Irene nenva wa Irene nengende wa Sara osobola okukola bye nakolanga ng'abaana babe bonna banjagala ng'ate nkola emirimu nga mbere wakane waba wayonjo we wati ngamba wano nga tewali kimisingawo abantu mbalaba ku stage ne mbeegomba ne mbagala mubalabe balina ssente nze tunuli awo bodyguard bakasanyi Kusaasira nga baagala okumanyira Kusaasira omulabi alina ssente njagala akubulyeko kyayitamuko nange nga n'ebinyawo bya nusu bibiri byalinga ku nusu bibiri nga tubyewora n'embikimira amazzi asobole okubeera omulamu asobole okunywa obuugi afune amabeere mubuuze kwegamba anyway waliwo ebiri deep nga tosobola kubinyumya mu bantu mwe full figure abonyeebonye bambi akatambi kano kakwasa ennaku katubeere nga tumukuwa abeere ng'alombojja byayiseemu akatambi ke kano ku myaka egi ku myaka ena nayina enkumbi yange nga nyimpi nga bagiwanga ku myaka ena nze nakubwa abaana b'abakojja bange nze nakubwa abantu nze bankubanga omubiri gwonna nga buli ayagala okuba nga nninga punch bag eno gye bateeka wali ne bakuba nga n'omwana newaayo yakukuba ng'ekyokukuba weekiri nali muddu naye nali muddu awulira nze saanyoma nze seekanyangako omanyi lwaki nkeera ku soroti mbalabala obudde bwe mmala mu buliri sikeera ku soroti because of money no teba kikulimba nze neegoba ku bukedde nali nkola ennaku nnyanga mbuuza sente ze nali nfuna nze tewali yangoba ku bukedde neegoba ku bukedde
njagala mubuuza bonna bonna bali bampala na bonna mbabuuze bajja minnanca bane banjogera nko ebigambo nze neegoba kubukedde ne contract nagirekayo mubuuze bakabanda neegoba kubukedde nentamba neŋŋenda kubanga nakoleranga mu pain nakoleranga mu bulumi kubanga balagira ne bagumpa nga nfuna ssente bonna bampa nakababere baseeguya ne bankwaza story embi nze buli story esinga okunfulumako ebeera mbi ngenzikakkanya waddenga munnange Shamimu Mayanja aka Zubeda ye yadduka mu lutalo wakati we ne Fulufiga munnange atannaba kuba nti naddiriza azzeemu buto n'abeera ng'ate alumba Zubeda amulangidde amugambye nti munnange mbu ajati ono ajati wa Aji Ali mbu munnange waliwo eyazzeemu okuba nti no bamuwawaabira kakati ng'ali mu kubuuza Shamimu Mayanja gwe wali opika ajati nga kati tolabika katukuwa katambi kano bwe wasala n'olumba omukazi n'omwokesa omukazi kati ali mu kkooti na bizibu birala bamubanja millions omuyambi otya omukazi oyo omuyambi otya nga tokyamunoonya kati bwewafuna channel yakola na kati gyebiri buli mwezi bikusasuza buli mwezi ofuna ssente omukazi wamuvumisa bamaseeka abandi muyambye wamuvumisa Nazala bwe yantandikiddeko okwetonda wamuvumisa basista ba Aji Ali wamuvumisa omusajja ne mulange omusajja nga bwali embizzi kakati omukazi oli omuyambi otya kuba kati mami yamukutte yataddeyo keesi endala bamusibakola miliyoni bankaaga ajayira mujja luzira namusasula miliyoni 10 gw'omuyambi otesawa zino wamwokesa kyembagamba leka kulwana personal battles ng'onyigiriza abantu abalala ffe mulabanga abasirusiru tukola omulimu gwaffe olw'okwagala kyolina okukola kimu mukwano nga tugenda okweyongerayo mu mawulire amalala sooka vidiyo eno beere ng'ogimpera like nga tukikola bulijjo ate munange oleka obubaka bwawo mu comment section kkiriza tubeere ng'ate tweyongerayo tugenzeeko ewa penge avuddeyo n'alumba Bujingo twogera ku pastor Bujingo n'alumba Susan Makula okitegeera nno ono n'avuddeyo n'alyoka agamba nti Susan Makula ali lubuto naye pastor Bujingo yavaayo n'ayomba olw'okuba nti no mbu twatema mugambo mu mukyala wali lubuto kati tetumanyi oba ali oba nedda naye ye penge avuddeyo n'akakasa nti munange Susan Makula ali lubuto wabula n'alyoka agamba nti ekyayawula Bujingo okwosa ne Teddy Bujingo mbuzaali ssente akatambi kaakano ne Teddy ekyabaawula ssente kuba yatoba naye ssente Teddy yaleetanga abantu abakola obujulizi obwa buli fake nojja n'olimba endiga emu nejja nga mpange neewe obujulizi ng'olaba ebyakakande kati Teddy contract y'oba obugagga bwa Bujingo yasooka okubuzimba nga yaleeta abantu abawa obujulizi abali fake ne Bujingo mu kufunamu ne yeefuulira Teddy ekyabaawula tewaaliwo kiri omukwano gwali gukyasobola okubeerawo fake ssente ze zaabaawula naye nno wenkutiira nti abantu ba Bujingo badongo Bujingo okimanyi nti ate mu kwawukana ne Teddy yagamba mbu Teddy yalina ekikulukuto kati ate nga gwe nsigala nkugoberera ekikulukuto kyakulema okusabira ogamba oli musajja wa Mukama walema osabira ekikulukuto kya mukazi wo ate nga nze nsigala nkuwa ssente mu kkanisayo nno munnange ze bayite endiga obwongo temuli munnange nga n'abo baayawukana balina abaana bakulu abamu ba enginiya bwetyo kapo nayo neesasika neesaanawo twewuunya nno babuloga ba NRM nga bakulembeddwamu munnange Ssefuko batabuse saawa yonna batiisiza nti bagenda kubeera ng'ate babotola ebyama jjukira waliwo babuloga abamu oba ba TikTok abamu abaatwaliddwa eggulu era munaye bali mu kutulambuza ebirungi ebiri mu Uganda ebikolebwa sayidi z'ekapeeka kaakati Ssefuko ne banne batabuse bagamba mutukozesa mutya ate ne mutuleka ffe nga tetwayitiddwa katukuwe Ssefuko aliwo ku lisiti yammwe muleete lisiti gye mwasooka otwala ewa Jeno mmwe bamazi mukukuta biki oyo Franka pulezidenti waani oyo mazi wamakendezaako eri volume gigyeko jako eri volume erimu kweddamu temugenda tukozesa mutulekewaawo ebyo byakoma kubali mmwe nkulayirira ngenda baabya
Fena tubifiirwe naawe mulye ssente nange nga njogedde pulaani zammwe. Ize Sefuko, Dokita Sefuko, mututwale eggulu, mutuzunzazunza, mututweke mu bintu tubikoze byonna. Abantu bamaze otegeera nti tuwagira NRM. Abantu batubodde, batukyaye, ate na zino enkerebwe zineno zitumanyire zitubbe. Mumanyi mwe twabonaabonera eggulu mu okumala omwezi mulamba nga tusula mu biyumba ebirimu n'emisota. Mumanyi mwe don't try me. Don't try me. At least byonna ebyama mbyogera n'enfiirwa lumu. Nzomanyi seeyisaako. Gizo atwala ba TikTokers naye akimanyi basooka okuteekako tebatrendinga. Tebalina numbers. Kati Rame yagwedda omuleeta kwani. Sheikh Munange wuno avuddeyo n'abaako byayogera ku mwana ate eyafiira ku ssomero lya minisita Muyingo, wadde nga ffenna twebuuza lwaki minisita tannavaayo akubaako kyayogera. Baakoma kuba nti no bafulumya nti omwana ono yetta, naye famire ali mu kugenda maaso n'okuba nti ne complaininga nga bagamba nti omwana waabwe teyetta, naye munnange abakulu okuva ku Seta High tebannavaayo akuba nti naate babaako babaddamu okuba nti no banyonyola. Kaakati nno Sheikh aliko byagamba. Njagala okusaba ow'ekitiibwa minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza Jesse Muyingo, omwana w'abandi yafiira ku ssomero lyo, naye ebibuuzo bingi ansa ntono okuva eri mmwe abaakwasibwa omwana oyo okumukuuma, kuba abazadde bwe baleeta abaana ku masomero baba bakwasizza abasomesa management yonna ey'essomero obuvunaanyizibwa obukuuma omwana waabwe. Naye omwana w'abandi bw'aba yafa mu nfa eyo ne muteekawo obulagajjavu n'okudaala n'okujerega n'okulengezza bazadde b'omwana oyo, twagala obwenkanya obw'okufa kw'omwana oyo okutuufu. Okusinziira ku byenkuŋŋaanyizza ne bye ŋŋenda okuŋŋaanya ebisembayo, era ŋŋenda kuvaayo n'akatambi ak'enjawulo wano ku mukutu gwange ogwa akawunti eno. Bannange, bazadde bannange, ekiseera kituuse. Bw'eba gavumenti egaanye okuleeta obwenkanya, ffe bannannyini baana tuveeyo twogere ku bikolobero ebikolwa ku baana baffe mu masomero. Omwana ono eyafudde e Seta High teyeefiiridde okusinziira ku byenkyakuŋŋaanya. Ow'ekitiibwa Jesse Muyingo, sikuyinaako nkuubirwa, oli muweereza mulungi ow'Obwakabaka, si bya bufuzi si ki, naye there is a question to answer about the death of this young student. Omwana w'omusajja tayinza kufiira awo. Ebyo bye mwapaatiikawo mbu yasaba miliyoni 2 ne zitamuweebwa birala. Ayina abakulyamu bangi bagenda kuncriticinga, naye I will stand on my feet okulemera ku mazima. Omwana w'omusajja teyeefiira. Poliisi y'emukono eyajja nejjawo omulambo. Please. Postmortem eyasooka. Bw'owuliriza sitole y'omwana ono okuva mu bazadde be n'abantu ab'enjawulo abeetoolodde ekitundu. In fact baatuwadde ne ku mawulire agamu ge tukyanoonyereza mbu omwana oyo yagenda okufa 3 weeks back. Waliwo omwana eyafa ku ssomero. Kiriza tubelenga tubuzaako ku Olivia Idi Mubarak ogamba otya Nabire Justin Adiji ogamba otya Nankuke Esther tukutumiddeko Kagude Charles Oliota Darat ogamba otya Frank tukutumiddeko Nsamba Kevin Charles tukutumiddeko ne Enoch Akandwa. Bwetetambudde olunaku olwaleero weekumire kweno yokka mukwano tujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala ge tunaaba tufunyeewo. N'ekyo olina okola kimu, sooka vidiyo eno obeere ng'ogimpeera like, leka obubaka bwawe mu comment section ku mawulire ate ge tukuwaddeko. Kw'ossa n'okuba nti no subscribing eri gwe atanaba kuba nti no okikola. N'ekisingira ddala obukulu olina okunyiga akade notification. Kakuyamba ki? Kakuyamba okuba nti no buli we tuba tutaddeyo video oba amawulire obeera ogafunira ddala bulungi. Beera bulungi, weeraba.